Hello. Hello. How are you? I'm fine. Where are you? What's your name? Huh? What's your name? Wanji. Bakuyitana. Afuwa namika. Oh. Nange yenze segu ya kasola. Sanso kula. Kale. Kichinga we kwata maso. Nensoni. Twaliza muli. Nseka che. Buba kukaba. Obuludde Pali eri. Nogera lya ddala. Baby. Ondeta feeling. Ngozi jawa. Baby. Wanji. Ya ugamba kwitani? Afuwa namika. Hey. Okay, naka. Kichinga we kwata maso. Tuwe kwata maso. Chichi. Nensoni. Wait, how old are you? Kati n'oluzungu luba lwakuba biraka. Lutya. How old are you, baby? But you know by the way, in fact, yes. Yes. But you know when, of course, yes. When, baby? You know when you munana. Hey. Yeah. I make your birthday party. Really appreciate. I'm present. Okay. Yeah. Baby. Wanji. Munywaji. Kiribizo mnene. Gomwana omuto. Mama yabinjigiriza. Baby. Wanji. Kiribizo huyo nywa. Abasawo bangana okulyanga asiri, okunywanga asiri. Oyagala kulachi. I want some chicken. Oyagala chicken. Yeah. Oh, okay. Waitress first come. Yes. Okay. Oyagala party. Wanji. Oyagala party. Kati kaba kagala enkoko, kagala twingi. Otyo. Olabira obuzibu. Otya. Daddy. Baby. I want this part. Which part, baby? Anji. Which part? Chicken. Nilindako banne mwasoma kentwingiri bagita bata mu luzungu. Nawe nzo kubakuba emiggo. Bakubye emiggo. Baby. Wanji. Omaze okulya? Maze okulya. Okay, wano nkoye njagala tuveewo tugende mu kifo ekirala. Naye abasajja. Era oyagala. Abasajja beegaana. Mama yalingana. Ebiki? Tugenda bikola. Tebiruma. Tebigenda. Kale tugende. Okay, we go, baby. Banango bado olina n'emmotoka. Yes, this is my car. Maaso. Kati bwe gatula mu maaso wali olabyeko omugagga ng'atambula n'embwa mu mmotoka. Kapapi. Kabanga mbwa. Otyo. Baby. Wano wewa. Banango ini wake walungi. Yako mbalo kyalaba amataala. Ate nno kyali mu ddiiro lwe bwenna kutwala mu kisenge. Nedda mu kisenge nja kuyingira pa transport. Muganda nga bakulimba kirala. Omusajja ama akutuusize wuwe. Mbuweesabyasabe transport. Ndaga experience bwe bakola. Sinze nzekka. Naabo. Daddy mpa transport mu kisenge nja kuyingira olulala. Olaba baby mama yafa taata yafa. Linda. Eyembeera ng'ekuyisa bubi. Abasajja. Naye eyo emmandwa ya jjajja. Mama. Baby mama yafa taata yafa waliwo ku lwange kata. Banange nga kitalo naye sinze yabatta. Olaba ne waffe waliyo ekitta bantu kati bwoba otambulawo bakifeesi. Munange ezo ziba ntuuko Katonda bw'aba yagadde. Olaba enkuba yiye etonnya. Teri musajja abeerawo ng'ayogera nga bwe twogera waneeno. Mama. Kati okumanya buba bufu. Oba opangisa luumu egi. Kate niyawula ekisenge n'eddiiro. Mpulira. Baby naawe iri mazima gatunula mu gulutone kawana. Onyonyogera kwata. Kawa bakinjo. Bugira. Tekaluyisa. Jukira omusajja naye aba aleeta amaddu ge. Kale munnaye. Lindako. Oyambadde. Leka ndabe. Obwedde olina musiraamu. Salaamu aleikum. Kwata. Lindako. Tosuna akapiira. Sisobola munnange. Sisobola. Ndowooza olaba obadde okaggyako. Tebakola fiitingi. Mulimu fiitingi. America ne China. Kwata. Lindako. Lyukyango jjajjonoona mpulira ntidde. Mwana gw'embeera kino gy'oteekamu amazima Katonda muggulu nkulabidde abanzaala. Ojjako nkola olubuto olwegaana. Katonda muggulu sisobola kukola lubuto kale. Nze tonkwasa kisasire era. Amazima Katonda muggulu. Lindako. Musajja mukulu akaaba. Mazima enju yagezimba miliyoni ngabi? Fani kyali miliyoni nga 600. Naye ng'ali mu nju yakaaba. Atya. Nze musajja gwe amazima Katonda muggulu. Lwaki nze? Naawe sirika tonkwasa kisa. Ebyo by'ogaana temuli manya bw'onaava bwe tugenda ogiwa ettaka. Sijja kulya. Ebyaddala olabika wakaabako. Nze nzekka. Lwabutwogera naye nabo bakimanyi. Ate bw'neeraba ennaku zeenonese nakukwana. Wajjukira oli enkwana yali ng'enjo yasooka kubeera emu nga mwekwanira ku luzzi. Ye abakulu bano bakimanyi. Dwala naffe abesoma mu bitabo tukimanyi. Oba okitegeera. Netena nekyeyongerako ng'owandiika ebbaluwa. Kakati tulina kye bayita social media. Osobola okukwana weoyagalidde abantu b'oyagadde mu ssawa z'okoze eki.
naye olaba omuyaye bwakukwana n'omugayali jento bwakukwana byawukana kuba gayali jento akuwa time era kusanga wanonakuno mama ate tokisussa nnyo wemandi kubulamu tobusussa nnyo waze na musajja oyo si mukazi wala obutagula biberenge gwe mubeera ku whatsapp kati gayo yakukwanye jjo atutte enamba atandika kukuweereza message gye ali jento. Hi baby girl, tulululu. Hi darling. Nigwatagana amwita darling. Hi darling, tulululu. It was nice meeting you yesterday. Okay, thanks, tulululu. Akati atango propose ngeri yokulaga aweereza bu emojis. You mind if I take you for to unaweza ka emoji ka pizza na kutwala out. Onako olulake anajja. Baby, do you mind if I take you out for tulululu ka emoji ka ice cream na kutwala? Ompulira kati alaba otandise okumunywa omunywedde nnyawo ayagala kubaako kyakusaba oba otegeera ayagala kubaako kyakusaba akuyita wala. Baby, do you mind if we can tulululu naweza ka emoji ka biringanya ne wesetinga okitegeera omuyaye naye akukwana akukwanye leero enkeera akuluma sekise ki ekiriwo tululu tewali kiri kati onkoze otya ate bannange kuki kati omuyaye teyotanirawo emojize ng'alina ebifaananyi ebirya ddala ng'akwata essimu kaca yiya kyonkolera. Requirements of those days were sensible. You will agree with me. For us, we grew up taking sensible requirements to school. 4 books, 2 rolls of toilet paper, 2 pencils, 2 brooms, full stop. But requirements of these days, my God, you take a kid to school, it's as if they are going to Kuchala in the school. I took my son to school on Sunday, and the requirements were, even me, they would say, and I look, 12 kilos of sugar, 10 rolls of toilet paper, 1 bag of cement, pajamas, sanitary pads. I'm like, madam, this is a boy for emergencies, thank you. Barbed wire. Requirements of those things I don't understand. And those are just requirements without school fees, by the way. School fees is different. You know, my friend Omuke Betero posted on his wall the other day that in Uganda now, education is the key. School fees is the padlock. And he's very right. Because me now, my boy is paying 700,000 per term. I even have a balance. S1 is 2.5 million. You don't join S1 in Uganda in a good school. So now I've decided after P7, he will come and we do comedy. Nothing to do. And that's why they rob us in Lugezi. You put those days were just school fees, it covers everything. But now school fees. Then they put welfare. Then they put transport. The boy is in boarding, where is he going? Then they put accommodation. Why don't you just put rent? And we know that we are paying rent for this school, for the kids at school. And to add salt in the wound, people, schools are now dictating what parents wear to their premises. So I was chased with my damaged jeans. And next time I'm going in back clothes, I see if they will chase me from there. You know what? I went there last time for VD. They told me, madam, this is your last time. In fact, go to the offices and get VD uniform for parents. I'm like, VD uniforms for parents? Like, yes. Said I will not buy this thing. Next time I'll just come with my husband, my bouncer. You know the man. I've talked about him here. His size, my friend. The man sits on 2 border borders. He's so huge, washing his one shirt is like washing a bed half. I am not lying, by the way. You know that guy is so big that I saw putting his picture as a profile picture. Because every time I load my 350 MBs and I try to put his picture, it rotates. Then it says, you have used 80% of your daily balance. So I said, let me carry my kanyama. We go to school. We reach school, parents, they had blocked very many outside. So the Danscard was telling them, you people, they told you, you go to the office and get uniforms. My husband said, excuse me.
Me, I didn't get a uniform. The askari looked at me and said, we don't have your size, sir. You can enter. My friend, I entered wiggling my bums behind him. Parents are there, sure. How? No, we shall not allow. Askari said, hold your fire, also you. Use your head, what don't you see? Eh? What if you were the tailor? Would you have that tape measure? Now we just enter school, just slaying. Now let's joke about my husband. At some point the audience go and report me to him. But it's mine. Women, learn how to love your men. Even if they look like Shrek, they are yours. You picked them. Me, mind your is I love you. Now mama have a problem with the man. You say I can make fun of him, but you try, I will kill the person. The other day I was walking with him, then someone said, the way I jumped on the woman's neck, it was my husband who saved her instead. I people think I'm with the man because of money. No, you boys don't think that real love exists. Look at me, I am the true meaning of real love. You walk with them, we pass some Busire Queens and abakazi abatini betika. Go there nanta bola. Nze njagala no sente naye nze wallahi awo sente tezintusaawo. Waliwo abasajja abalina omuze guliwa ajja mu club oba somewhere ekifo ekisanyikuwa n'asanga omukyala tamuyinako idea tamuyinako luganda tamumanyi mpulira nojja n'omutomero mayife tulina omuze noga size yange kiwala kinyirira kinkubi nojja n'omusanga n'omweyogerezako lumuntomera nagwa kuwa ekirimi baaba vaawo maama nyabu leeta ow'ekirimi kitwale muize ggwe omanyi teboogera ni baba bamanyi balina ebizibu byabwe era omusanga ensonyi zikwata noyitawo tuntululu noyekaza n'otuula gyebali kale febo naye gyebaleko febo bapita simoni bakuyitaani bapita simoni bakuyitaani Simoni bapita Proskovia Nafamba ani sikuye ebidongo byogana Proskovia Nafamba Proskovia Nasamba Nasamba obeera wa mbeera Kavo ate balonda ebyalo nga birimu ekirimi zedi ne eso mfambya ebyalo ebyo obeera Kazo ye mbeera Kavo nange mbeera okumpi awo Nansana obeera Nanfana Nansana okoma kumpi okola oba ofoma ni musajja businessman oli businessman Kasoma Kavo FF Kago SS oli mukikibiina ki oludde mu kikirabu I'm just passing time opasinga time yogenda okunywa kaki oli mukunywa kyawo inze Pascal Malt dina olina omwami oba oli tambudde I'm single sing and fasting Akalijagamba wina emyaka emeka wina emyaka emeka 26 oli muto still young oli muto kati kyembuuza mwendira kiye nze ndi wa musu oli wa musu oli waki oli wate osanyusiza banna webale kufiima bakubeera obumusatu asijja kunywa lokobu bapeta kalaga ne girubizi ogenda bimikisinga ngenda bimikisinga tunasula ffenna tunasula ffenna I've just seen you right now mbadde byakusula esijjafamuka Thank you, ladies and gentlemen. We are the talkers. That's what I thank you.